nammere ayinamu ekizibu ekigenda omuleetera obuzibu era ti eno gavumenti ya Mwami Museveni ng'ogikoleramu n'ofuda n'obwa minisita n'ofuna kwana naye Balamu waliwo we yatuuse ng'ayagala kudifeninga Kasolo ku motoka ng'era ayagala Masaka ebeere mu nteeko kati ate gye yakoze yagusindise wa nammere tyanze sina tabu era Kasolo yagambye bagende bamutwale ku poliisi bamuwe bondi nammere n'akube ate nammere bondi gyatayinza kuwakanya kubanga nammere munnamateeka bondi amanyi nti eweebwa omuntu emateeka kati nammere nze kyenjagala ategeera nga minisitaani ng'akigaana atya ne bw'abadde kwe nebyesa omuwulidde ekyasobola kyogera ne mu mateeka tasobola gwatakimanyi bwoli n'osobola kingamba wana amateeka ga wano gakola birala anti amateeka ga wano gakola birala ne kwani nammere tannatuuka kubanga agenda kusinga Kasolo maanyi mu Masaka okuyimiriza bondi ekyo tekisoboka nammere asikudde olutalo kube mmwanyi kubatuuze kati ne kuba kakati amaze ne mweni alemu mwennyini mu bantu be pozi agenda kyusa kibiina atasobola neze ndowooza ddala nammere mu bulumi obw'ekitalo oba mu mbeera ey'ekitalo kyeyandikoze kwe kuyita abantu bonna abalina endeoliito n'abagamba mujje n'ayogera nabo n'amala okwogera nabo emirimu ne guggwa n'abeera omukulembeze ayita mu kitundu nga tewaliwo bamusongamu lunwe On the 9th day of July 2026, Gombe Village, Gombe Ward, Gombe Town Council within the Tambala district, while addressing the public gathering, unlawfully incited members of the public to commit acts of violence against government officials and unlawfully overthrow the government of the Republic of Uganda by urging them to support his plans to wage war against the said power. That is count one. Count two. How do you feel on count one? Count two, it is managing unlawful society, contrary to section 53 of the Penal Code Act, Act 128. It is also alleged that you, Mwanga Chivombi Muhammad, and others still at large on the 9th day of July 2026 at Bugwe Village, Gombe Ward, Gombe Town Council within the Tambala district, managed unlawful society by organizing, encouraging, or supporting unlawful society by organizing, encouraging, or supporting members of the public to rise up against the unlawful overthrow of the government of the Republic of Uganda. How do you feel about it? PNG insights from count 1 and count 2. Olwaleero waawo ng'omulamuzi tatubuulidde komera mwamurimandinze mwamutwatutte kwa limanda naye waakiri tumanyi ow'okubuuza Dr. Johnson Byabashaija kuba yakulira amakomera gonna mu Uganda eyali afudde bw'alemala naye kyamukisa mubi
nti kati tuteekeddwa mu mbeera ejaguza n'okumanya munnaffe gye bamusibidde naye nga sikiri musibe, kubanga tubadde tumanyidde nti abantu babasibira gye tutamanyi. Tubadde tumanyidde nti abantu bwe basibwa bakubwa. Twandyagadde nnyo kwegayirira abatusinga amaanyi nti ekituufu ky'amaanyi era tukkiriza bwe tuba tubadde tetulangiriranga nti tukkiriza nti gavumenti y'amaanyi, naye tugisaba kukolayo kikolwa kimu, waakiri kimu ky'amagezi kyokka. Tugambe nti nga bagoberera amateeka. Atagoberera mateeka talina ntobo kukwasisa mateeka. Munnaffe tumusaasira, tumusabira era tujja kukola ebisoboka mu mateeka okulaba nga tumununula. Ebisigadde weesabire nga bw'onsabira. Tuli ku The Truth Media go subscribe follow olunaku lwakusatu mbeera ne mukulu Mawa nga tunyumyamu wano tuba tutudde kusula motozi tugamba katunyumyemu ebintu bitambule maaso. Njagala kusooka kutumirako abantu bange aba mu diaspora yonna gye muli, ndaba abantu e Canada resistance gye muteekawo obutali bumativu bwe mulaga baziyita okwekalakasa okw'emirembe. Nkulaba kwe muteekawo nti waka ebintu si birungi mubanja kino nakiri, yes what you doing is good, mugende maaso naffe tuli eno tugumidde ku mmwe, okitegedde. Era tumirako abantu abali e UK, awo Joan, awo Essex, that's East London, nira kumutumirako Joan awo ku Joan ojja kutumira okutumirawo nga topapaawo bupapi. Kale Joan Essex, East London kutumiddeko omanyi oyo mumanyi. Then nenda tumirako Rashida ali West London, ntumireko senga wange bamuyita Betty naye ali London, tumireko senga wange omulala bamuyita Susan naye ali London. Abantu bangi muli mu London yawo ntumireko laba nenyo ligenze kale ninja batumirako era gundi abantu bangi nnyo. Ngera tumirako abali mu America, ntumireko abali e Canada. Tulina omukyala ali awo e Canada bamuyita Miriam, atwala bintu byakulya, mmere embisi, atwala mmere embisi, amatooke, muwogo, balugu, gonja, kyetutumula, nakati, katunkuma, buli mmere embisi agitwala. So I have very many points awo mu Canada. Sobola okuba nga ogendawo n'oli akamereko kewaleke ewaka naddala all over East Africa, oli mu na Kenya, oli mu Tanzania, oli mu Munyarwanda, oli mu na Uganda. So eyo n'emmere y'ekinnansi abeera nayo. Yes, ngenda batumirako nnyo. Ntumireko Dero, kaswera ebintu ali awo Low, ali Low mu America, nkutumiddeko nnyo. Ntumireko sister wange omulungi bamuyita Imi ali Boston. Imi tena yanukula ajja kwanukula. So awo wennyini soko buze ku bantu tutandike ne Sula Motors then tugende mu maaso. Abantu laba ku Truth Media amanya nga bulijjo Mawa Haruna Kabugo njagala bategeeza nti mukyala Joan webale nnyo, webale ddala okubanga munnange ekintu kye watandika embeera yagiteekangawo kitambula bulungi nnyo, era njala okutumirako ne ugamba nti webale nnyo emirimu gy'okola. Ate era nsaba Allah akukuume, akuwangaaze, akuwe buli kyosinga okwagala. Mukyala Joan e London. Oyo nno mu kaweefube wange ono wogamba nti Mawa yaggulawo n'agamba nti ye essente aziwaddeyo era ajja zireeta ne yeeyama. Oyo alyoke era yensobola kyolaba nkugamba nti omukyala oyo njagala mbwemba mwogerako abeere nga ddala kinva ku mutima gwange. Bagamba nti Joan maanyi nga bw'okyogedde. Omukyala omulala era yawulira omulanga ye mukyala w'e Canada bamuyita Miriam. Abo nno nga batuusa byakulya, emmere enganda, amatooke, ensujju, buli kimu kyonna. Abo nga oyo mukyala ali Canada bamuyita Miriam ali Canada.
era onoyo mukyala yaŋŋamba nti mawa naffe ne Canada tunayo abantu abalaba Truth Media abakwagala era naye n'agamba nti kweteeka bwenjogerera ekintu kitambula buki bulungi. Waliwo omukyala gwaŋŋambye bamuyita Lilian Netherlands naawe munnange baŋŋambye nti wagambye ogenda kuteetayo miliyoni ya ssente ekintu kibe nga kitambula bulungi. Weebale nnyo weerabye ddala abantu abalina omutima maye okugaba guba mutima. Wabeerawo omuntu nga ssente azina naye nga tasobola kugaba nga tasobola kudduukirira omukyala Joan abo abakyala balina omutima. N'oyo omukyala wegundi we Netherlands gwegambye Netherlands ne Farouk Sarkozy naye miliyoni Farouk Sarkozy miliyoni ya Farouk ejja saagala okakkanye mukamaawo Farouk Sarkozy abantu be Uganda ye Farouk Sarkozy twamukkiriza n'okerokero twamukkiriza naye abantu be Uganda tukome kwabo. Abantu be Uganda wuliriza okuyama n'emputuko saa abantu be Uganda bagenda kutusuubiza ebirabo enswa ate bakulangire nze nkubuulira abantu be Bulaaya simanyi Dubai bateekeko ne Umar ali wano Umar ki Umar ye mwakolanga naye abantu be wano asobola kuwakaka beesonyiwe tusigale ne bajjowani baffe betujja okutambula nabo betumanyi nti oyo ajja kuwa ekintu mu mutima mulungi ate bw'agamba nti ku kino era akituukiriza abajja baliwa be baatise ne bagwayo ali mawale baatise bafala ali mawale South Africa oyo ye ndabya alabika yafuuka mu South Africa sebo naawe nkutadde ku lisiti y'abantu bange benjagalamu kakadde eyo ali mawale ye mwekakasa Neymar Figo South Africa mutumire ajja butumizi oba mugamba akweseke Figo ajja kubasaidio kale gwe Neymar Figo South Africa kala no bazero mutumira ali mutumira lwakulaba program simutumira ku lwabiri ebyaffe bye tuliko ne Joan okitegedde simulabo kale nze ndi musajja ayogera amazima otumire Jime mutumira ku lwakulaba program naawe Jime nkutumira ku lwakulaba program Jime era tugenda mala ntumukubire agenda bikola Jime aliwa Jime ali Pretoria aina company garage ekola gearbox Jime Pretoria nsonyiwa mbadde omukulu ono tangambye nti naawe wagambye ogenda kubaako kyoleeta nti era ogenda kwetaba oyo bamuyita Jime's gearbox okubanga ompa emiliyoni ku lukawefoono wendiko owamawa bulumula South Africa Pretoria njokenyirire nga mbeera muka tuli wano okusula moto otusangibwa era wetukolera programu eno emmotoka ziri wano zitundibwa naye muli eyo mwogenda okujja jagenda mu kibanda kiri ekirala oyagala abantu bange baŋŋambe ntuuse wano ku kisaawe nno naako nga sisobola ogenda gula uba ntya batogambye bagenda kugamba bakime ku kisaawe ogenda gula uba kati Joan alina okukubira naŋŋamba munne ntwalira omuntu wange ng'omugambe eno si uba sidduka ng'omugambe eno si uba kaakati sebo Joan yeegatta Katikkiro ne bavuma BTs yagamba ndakusaaga mu kkubo ng'ovuga ka BTs muyiteko buyisi naye nange sobola kukakwatako naye yagala okyogera nina okulaba ng'emmotoka gyavuga London nsajja Joan abo neŋŋamba yagamba ako omusanganga mu kkubo nga koovulumula anti kati kankubuulire London oyo mulaba muyinamu emikwano miyitirivu nnyo naye okusangayo omuntu ng'avuga kabiri ali mu mbeera ya Joan ng'ayina omutima ng'asobola n'okukwata nga Joan w'omulaba n'akuwa aba alina omutima omulungi ate aba ayinamu oba okitegedde aba alina omutima omulungi ate aba alina ki abantu b'e London abasinga babeerayo naye abasinga
omutima basigaza ndowooza guno ogwaba abamu waliwo abalina ogwaba n'abatwala abantu mu basement. Soko tumireko ku Melo London. Melo London? Yes. Melo London. Melo London. Simumanyi oyo Melo. Akola ne Jaffa. Melo London ne Jaffa oli. Melo London nkutumiddeko nnyo ne gamba nayo bale okubanga otugobera bulungi nnyo njala okuyita okutumirako mukyala Adija Nantaba nti munnange naawe webale okubanga gy'oli otambuza emirimu njala okutumirako mukulu Dani Setumba munnange naawe otumireko Semakula German. Semakula German namunoonyezaako ennaku ezo naye ne simufuna Semakula German naawe nkutumiddeko nnyo Lilian German ne Lilian German njagala okutumirako otumireko ne Umaru Italy. Waki Umaru Italy mutumira kuki? Ye mulabi wa program yaffe oyanjigiriza olu Italy neba owolu Italy Umaru oli Italy webale nnyo kubanga munna omusajja ono mutaddemu embeera y'okuyiga ku lulimi abadde amanyi olulimi lumu oluzungu lwennyini ng'alugattagatta bugasi ekyo tokyogera Oluganda gaddole lulimi lwakolaki lwemmanyi obulungi naye webale obanga wamugaseeko olulimi olulala onkute bwoti nongayagaya nonta sikukute naye bwekityo bwekitambula tujja kuba nga tubatuusaako byonna ebitambula. Kale genda kusula motos. Sula moto nabagambye nti tusula moto bw'oba oyagala emmotoka ogivuge nga olina emirembe nga teri agenda kukuba ku mukono olina kujja kusula moto. Abantu bagenda ne bagula emmotoka awalala bambi n'alemwa n'okutemwa n'okulya akafi k'ennyama nga olw'ebbanja ly'emmotoka limutudde yagula emmotoka babeera bamukwera amasimu buli kadde ne bakyuse n'ennamba ne bakyuse wasula moto tebiriiyo we bakutumira Jose da blogger aba yoyo yabakwaka ate bwajja wadde munene n'ajja yeeto oyinza n'okumulaba nga akawuka alinga kanyama naye ajja yeetowaze nagamba munnange tukubanjaayo tekibeera kusula moto temugula emmotoka mu bantu abagenda okuba malaki mulemire ejja ffene n'akkuta gundi Jose da blogger ffene gy'alidde n'akkuta kyokka ate mu ddakiika 2 abadde agenze maaso kati Jose bw'ati bw'abeera naye nga Bukenya ali awo naye abeera ina omuntu omunene bamukuba banja naye Sula yabatendeka empisa tatunda abanja bo banja yabatendeka empisa tebabanja bubi kubanga yagenda okuva Bukenya yagenda okuva erija lyava baaba yakomawo n'ennusu 10 empisa tayina naye we yatuuka wano yaterera so bw'ogula emmotoka kusula moto omuntu yenna ajja n'akutuukirira n'agamba nivudde kusula moto teweeraliikira ate n'odduka misinde abajja kunnyonnyola bulungi akubanje mu ngeri ya kibunjufu n'abantu bagula emmotoka awantu n'otuuka emmotoka nga ogenda okuba oba obadde mu restaurant ogenda okufuluma ababweru oti nga kuliko abayimiriddeko nga 10 ate bannange baagala kitujagala so ewasula moto ebyo tebiriyo awo tugambira jangu kusula motos naye nga tugamba okutuuka kusula motos ojja kutuuka Makindye kyenkugamba kiikino genda Bulaaya komawo gwe bw'otuuka mu Uganda bwoti gamba ngenda kusula motos tewali atamanyi sula motos tuuka Makindye branch ziri 2 bw'otuuka ku bitaala bya Makindye awo mu center osobola okusala onotunula ku side ya police nobagamba bannamasaka yewa ne bakulagawo ojja kulaba ekizimbe ekinene kiriko sula motos waggulu awo emmotoka ogifune woba otunudde gwekiti ekidda ku Entebbe Road ng'oli ku bitaala ojja kusalamu bwoti kalenda nga wakasalamu bwoti ojja kulaba amafuta bagayita Africa Oil then opposite oyingira buyingizi okitegedde obagambe nti bannange noonya sula motos we wano wentuse nti we wano oyagala ki njagala kutunda njagala kuswapinga njagala kugula babikola mu speed ey'ekitalo emmotoka n'ogifunda n'owona okukola ki okumera enkyakya mu bigere musajja omukulu ebyo byaweddewo bigenda kukalira ku matama Joan yabikozeeko awamu n'emikwano gy'amawa abatulaba bakoze ku ekyo kati ne bona oyimba ogenda biyimba nenze manyi nti bikoma mu bbanga eritali ddene nnyo njala okutumira okutegeeza abantu b'e Canada bw'oba oyagala kulya lumonde oyagala kulya ku ttooke oyagala kulya ku nsujju oyagala kufuna emmere y'eŋŋanda ejjobyo oyagala obutula nakati bugga ekampani eryegi etuuse emmere ey'abannayuganda bagiyita zijukizaako
erinnya ly'oluzungu lumu erinnya nange limbudeko it's okay njali teka extra extra erinnya lwaki ogiyise extra soko olononye erinnya bw'oba oyagala bagiyita oyagala nsujju easy access access yes aba access bokka be basobola okutuusaako emmere ennungi so genda mu ba access ogula emmere eyo yonna gy'oya nti oyagala nsujju oyagala balugu kyetutumula biki basangibwa Canada is it Toronto Toronto naye nga balina sports ez'enjawulo mu Canada mu bibuga byonna eby'e Canada bayinawo branches yes gwobalaba bulabi gasolaba erinnya is access bayina fresh food gendawo bugenzi kyama ogule ekyokulya ogende okirye ekyo kyennyini ky'owulira nti kyoyagala basangibwa Canada mu bibuga byonna genda ojja kusangayo omukyala oba mwami obaani bajja kukolako bulungi saavisi yaabwe ennungi balina ekibuga ekimu nga bali ku supermarket gye bayita SMK African Superstore awo ojja basangawo nga batundirawo ebintu yes ne babeera ku 4Bs foods oba omanyi nga naawe oli eyo oli Cambridge e Canada naawo nabo weebali ne bagenda ku African market awo bali gundi West Heights nabo bali e Canada ne bagenda ku Foreign African Foods awo bali Luxstar e Canada oba ogenda bafuna ne bagenda ku Super King supermarket awo bali ku gundi ku Lawrence Avenue West awe bali Canada twogera ku gundi Miriam is access ne bagenda ku gundi ku Lowry Meat Market Lowry Meat Market awo bali ku Jen Street A ebibuga bingi solo bibasoma sijja bimalayo genda ku Gianni Hink awo bali gundi Markham Road Canada nogenda ku African and Caribbean Foods awo bali ku Franklin Boulevard area street kwe bali naye supermarket bagiyita African and Caribbean Foods then ne bagenda ku abo nno betwogerako bebatuuse emmere nja kuzogera nzimalayo nyingi Canada tubawaddeko ekyo naye buli budde tujja kujja tubabuulira ate bwera bw'oba ogenza awo ng'ogenza okugulayo akantu tekiganaga nti banne nawulidde mawa wano alanga ng'ayagala motoka naye muweerezaayo n'okwata omukyalo oyo n'omuwa ssente ensemeza eno bagita Fresh Value eri ku Islington Avenue Fresh Value naye kampani nga zisusse obungi anti zezo guni mwatundira emmere eyo kyekyo nno tekikoleka mutiitiizi omwana ekyo bayita Aigo Food Mart bambi kwe kubeera n'omutima omulungi Weston Road North York Canada zozo njogera ze Canada twali kyenayogedde Skyland zenasangawo emmere Canada Lawrence Avenue ab'ebibuga ebyo byonna mubiwulira tubibamenyera awo ojja okusanga emmere eŋŋanda amatooke ensujju lumonde buli kimu kyonna oyagala katunkuma oyagala jjobyo kikyoyagala okulyako ng'owulira kyekyo kyennyini ekiva mu nsi eno ey'Afrika si bwe kiri genda bugenzi onoonye amaduuka ago gonna ge tusoma tujja kuba tugababuulira mpola limu ku limu leero tubamenyeddeko ago tujja kubamenyerako n'amalala era lamba wookomye ate wiiki ejja tuleme kudda tugamenye kati awo tutandika empola atusoke abantu babanja Muwanga Kivumbi abantu babanja Muwanga Kivumbi nange mwennyini manja Muwanga Kivumbi era njagala okubuuza ebyokwerinda nti Muwanga Kivumbi aliwa
Nalabye omukyala. Kwa ebintu byonna tubikola. Nalabye omukyala na Reiso. Namulaba juice yali ku Radio 4. Yayogera ensonga zaali 3. Esooka abamugamba babuuza Mwanga Kivumbi aliwa. Kala we bali yagalira omuba abajja mu bawa jali. Temubanja nnyo. Ekyokubiri ne bagamba naye saawa ezokulabikako eri kooti bizagwako. N'agamba ebintu ebyo njagala bisooke biveewo. Era njagala ne Parliament baddemu bakole ennongoserezeeyo. Omuntu waba yaziza omusango nga munene ebyo by'okugamba mbuno within 24 hours bakijjewo. Yali omukyala na Reiso. Okitegeera n'agamba ekyokusatu omusango gwe yakola munene yayisa amanya gatalina kuyisa mukamwa. Ebintu bisatu yali omukyala na Reiso. Yali ku Radio 4 ng'ayogera. Nenda nga ebibuzo yamubuuza ku Mwanga Kivumbi nga engeri gy'abiddamu alinga oba kikamunja kuba nkozesa nnyo ngamba okubala nti ndowooza yalinga ateefiirayo ng'engeri gy'ayogeramu. Abantu ne tutandika bali mu baawe baliyagalira. Etteeka si bwe ligamba. Bwe batuuka ku tteeka njagala ne Parliament etteeka erikyuse. Ng'ebyo byasimanyi omuntu bamuproducing in 24 hours waba biki okulabikako bw'ayagala bakijjewo. Nga kitegeeza bakukwata baddembe okutereka emyaka 10 bali kukola ki? Mwanga Kivumbi awe tuli naye nze nja kugamba abantu bonna Bannayuganda nti buli omu awulira ng'asobola okubuuza Mwanga Kivumbi wali luddawa abuuze. Era okwebaza nnyo abantu abali e Canada abali mu Amerika bate bakoze kinene okubanga babanja buli kadde. Mukyala na Reiso bwe balugendako anti naye nali mu Mwanga Kivumbi. Mukyala na Reiso yayogedde ensonga nga abantu oluvannyuma lw'okuvaayo ne bagamba nti Mwanga Kivumbi aliwa abantu olutandika okwemulugunya ne bagamba nti ebbanga lye bakwatirako abantu nomala essaawa eziragira mu constitution nti mu ssaawa 24 ateekwa okuba nga alabise ali ku kkooti oba ku kkooti. Kaakati mukyala na Reiso yavuddeyo n'agamba nti ekyo kyetaaga ne kikyukamu ng'alaba nti n'ebbanga lye bagamba ebyokwerinda bireete abantu be bakutte mu maaso ga kkooti baaba watono nnyo. Era abo we neebuuliza ne gamba nti olaba babadde balwayo nga baabawa ebbanga nga baabawa ebbanga eggere kati ate babadde balwayo ku nnaku 24 essaawa 24 nga bamala emyezi 4 nga bamala emyezi 4 nga bano bazibalamu essaawa 24 nga naye nga etteeka ligamba ssaawa 24 ne bamala emyezi 4 kati olwo Nalweyiso Mujembe bwe banaakeera enkya ne bagenda ku kyagambye ne bamala omwezi olwo tebamala emyaka 10 nga wano babadde olaba nti essaawa ezo ze baabawa bamala mwaka ng'omu tebazze mulaba. Naye waliwo ebintu by'otunuulira nga bitambula ne weebuuza n'ogamba ng'abaana ennaku zino kempera boogera nti ani yatabika ab'amagye babbi b'ekiro ani yatabika ab'amagye mu bannabyabufuzi kali ani yatabika abasirikale mu babbi b'ekiro kalimu abasirikale ani yatabika malaya mu bagakozesa mu bantu neebuuza ne ŋŋamba ti ani yatabika bannamagye mu byobufuzi kubanga ab'amagye bandibadde nti baliwo balwanirira eggwanga naye ebyobufuzi bagenda ne babiyingiramu ne bigenda batyoboola. Era ogenda laba ng'ekitiibwa ky'ow'amagye eyalwanirira eggwanga n'ava ku ddaala eddala n'agenda ku ddala agenda kufa ng'atyoboose naye ng'oluusi atooboose lwakuyingira mu byaki mu byabufuzi oba message yange ogifuna bulungi ti ow'amagye ajja kutuuka kubanga eno mu byobufuzi gye bajja tebalinayo control yaayo eno eri mu bantu okitegedde eno gye bajja tebamanyi bigambo bye boogererayo bo balowooza nti magye bwe kiriba emirembe n'emirembe mugupande mugufunga bw'akwata omuntu waayagalira waanaamuteera okitegedde naye ng'ate eno mu byobufuzi wabeerayo okubalansinga abantu boogenda okutambuliramu naye ab'amagye b'ennaku zino beekoze ekintu okuyingira mu byobufuzi bye batamanyi kibakubye nnyo. Tobola mukulu Moses Nsali yalwanirira eggwanga lino n'abaako kyakola n'abaako ettaffaali lyakola naye yagenza okutuuka okufa nga batandise omulaba ng'ekisekererwa lwakuyingira mu byaki
mu byabufuzi. Kati omukyala nga General Nalweyiso eyakeera enkya n'alwanirira eggwanga lino ayina zirankaze, ayina byakoledde abantu, pira ayina n'abantu ne bafekiti byakola ki bayamba. Ne kaakati bw'ajja eno okwagala ate okudifendinga agenda kuza yanike mutta, agenda kuddira ebintu bye byonna byakoleredde ebbanga ddene. Omukyala ng'oyo n'abanga mulwanyi, mukyala yandibadde tugamba nti wali wa Meja Nalweyiso yakola kino na kino na kikono, be baalwalira eggwanga n'ebyobufuzi bigenda kubaleetera obuzibu kubanga muwanga kimu baamukwata lwa byabufuzi. Kitegedde era ye ndowooza amagye galina okuga nti oyo ab'ebyobufuzi be bamukutte abali ku patimenti eyo tubaleke bakole ogwabwe. Ne bw'ojja n'oyagala ondifeninge oyingira mu byobufuzi direct naye nga gwe tomanyi babita indirect oyingira mu byobufuzi naye nga ate ebyobufuzi by'oyingiramu by'odifeninga bikyamu. Tosobola kugamba bannansi be bakwata ebbanga eddene. Ate nze bane banya abantu b'amagye bakwata baba balina kye baagala okwogera nga kiva mu ngabo kati olanga good statement gye yakoze eba ekwata ku b'amagye bonna bali nga balina omwogezi. Ab'amagye nze njagala okusaba buli musirikale yenna gy'oli ng'olina eddaala lyo oba oli Kano oba oli Brigadier oli ani okusigasa ligase mu ggwanga lino we lyatuuka bakugambe nti ogundi yagenda n'alwana ndowooza ebyobufuzi mu bigendemu mpola. Kubanga ebyobufuzi lwaki ngamba nti bannamagye bandibivuddemu kalica yaabwe egenda kufa. Ndabira ku General Kayihura. General Kayihura yagugumbulanga abantu ng'agugumbula bannabyabufuzi. Otegedde ng'alwana naye nga ne tochani n'engeri gye yakwatangamu abantu ng'ali ku kiri nti aba NRM sibakwata aba DP benkwata oba aba FDC ng'avudde ku mulimu omutuufu ayingidde ebyaki ebyobufuzi. Kyokka oli mu byobufuzi oli mu kyambalo kyaki kya poliisi. Kati General Kayihura yatuuka okugenda n'agenda bw'atyo. Singa General yakola omulimu gwe netugamba nti General awummudde amagye abadde mu poliisi nga talina nziro yonna. Ne bwe yayingiramu ekyebyobufuzi ayagala okudifeninga pate ya NRM n'ayagala bano abeena atulugunye yafuna obuzibu bwamusuna. Kakati ogenda olaba nga gundi ye bagitani legasi ye ng'efudde. Okitegedde buli munnamagye buli ayingira mu byobufuzi ogenda okulaba nga n'amateeka takyagagoberera. Okitegedde kubanga ebyobufuzi birina we bikola ki we mutwala. Kati Meja Nalweyiso nze mbadde nja kusaba kubanga si ye muganda nno gwe tulinawo wano kati ow'amaanyi ate Katumba asigadde alina ku ddoboozi. Kati Katumba amala olaba olyose n'omwogerako naye bwe yayingira ebyobufuzi bwe yakubazaako ekikonde egase yali egenda kufa. Era yakisiye uligo twali tumweza omulaba kati ali loki. Bwe yayingira mu byobufuzi ligase ye yali egenda kufa. Efira kutojikwa aba yali tojikwatako n'akuba wano zaake eŋŋumi zaake yamutuusa wala. Ligase ya munnamagye eyalwana yagenda n'atendekebwa n'alwanira eggwanga lino yali efudde lwa byabufuzi. Zaake n'olumwaka okumuka ekiro naye yatuyamba oyo n'atagenda. Omuntu wano alimu ng'atannaweebuuka ndowooza eri bannayuganda ajja kuba ndowooza mugisha muntu y'atannaba. Ne bajjeno bonna abavuddeyo baani ne bayingira ebyobufuzi bitandise obbakyaya bannansi. Oba ekitegedde gambe Katumba yali agenda kola ki yali agenda genda. Nze nja kugamba bannamagye beesonyiwe ebyobufuzi basigale ku kintu kimu kukuuma ggwanga. Abapoliisi mwesigale ku kintu kimu kikukuuma ggwanga. Mwami omuduumizi w'amagye oba omuduumizi wa poliisi oba owaki okukuuma eggwanga kintu kikulu nnyo. First priority yeso sikugwa. Okitegedde naye bwe munaayingira mu byobufuzi ojja laba ng'osanze ayambadde ekyambalo kya NUP oyagala kuba mukube ate nga kikuvunaanyizibwako n'owa NUP omukuuma kubanga munnansi owa NRM olina omukuuma kubanga ate bonna nga mubasaavinga kyenkanyi. Ne bona obeera ogamba nti kebakutte Muwanga Kivumbi n'ebbanga babawadde ettono olwo oyingiramu ebyo bigenda kuba bikola ki
byonona gundi yawe legacy yawe gibakoledde gwe batunye bonna gye babadde bonna gye bayise abasajja omanyi gwe ng'olwaniridde eggwanga naye n'otuuka eggwanga nga tokyasona kugamba nti nze ndi mutabani wa Meja Mawa olwo abadde hero afuuse zero kubanga time etuuka ate bano ekibi mukwano gyaffe bano tebalina era nawulira mukwano nnyo gwa mukunji oyo gundi Meja Nabeiso mukunji ono wa beat mukunja mukwano gwange naye ayina okutegeera Meja Nabeiso nti bano bannabyabufuzi bamuwanga kivumbi ensonga ze boogera ezibakwasa ziba za byabufuzi ate munnabyabufuzi ayina bwazannya ebyobufuzi bye era ayina ebigambo nti ebigambo bya byabufuzi era gwosobola olaba ebigambo by'obufuzi n'ogaa nti avumye okitegedde kyekiri yage nti ani atabika ab'amagye mu byobufuzi ebigambo by'ebyobufuzi birina engeri gye bijja mu muntu okwagala okunafuya n'okumalamu amaanyi pano jeno President Museveni yalangirako gundi obulwadde kiza besijo bakiwulirako nekyali kigambo kya byabufuzi okimanyi era tewaaliwo mbeera bo bannabyabufuzi ne beetwala nga bebakola ki nga bebeetwala kati amagye naddala abakulu abali ku ntikko abalina amadaala aga waggulu bandyesonyidde ddala ebyobufuzi kubanga lanka zaabwe zigenda kukka zikire ddala bannansi batuuka okubanga tebakyamanyi nti oli mujaasi oba toli oba oli ku ddaala ki kubanga benyiwa banga ogenda nolaba omwana ng'alya buli kasasiro ayoola gundi waliwo omwana gwe nalabye nga bagamba ayoola akwata scrap alonda scrap naye gwe newotebuuza noga nti omwana omuto bw'ati ayoola scrap watuukira okumbisaamu eggaali nakoze ensobi ki omulalu gwakalabye kakati nga tonnalaba oli naawe nsooka weerowooze akaliwa akaana akalabye nga kalina emyaka nooza gyabadde nga 15 oba 7 musa kyekakoze kibi kasusse akaana akaana kyekakoze kibi kyasusse kayiseewo era naye ate tojjaawo omutima gwebuuza lwaki omwana omuto bw'ati atuuka okwogera ebigambo nga bino omwana yakoze kibi era siragamba nti yakoze kirungi naye bw'ova ku mwana ekyatuweesa amaaso abirize nkyogerako nnyo kulaba eno n'eno bw'omala onogamba oddo n'ogamba naye omwana ono ow'emyaka 2 buzibu ki watuukira okwogera bino ebigambo tebasobola mukabba notuukira okugamba ebigambo bino na bino mwana newe kansoringa kiringa bonoyitaawo ng'obwana bukuyeeya edda twagendanga netuga lindako nkubulire edda twabeeranga awo ku kyalo nga kubako abavubuka tebatundula nvunza mabebbere mpa ku nvunza atunde kakati gwe mulembe kyomu gwe obutakuyita mabebbere usooka weekebere tundula envunza kituufu wakuba nti okijje mu myaka gyammwe n'okireta mu myaka gyakakati abaana bakimanyi kijaawo naye gy'okisosookodde wala naye obwana bwayimbanga mabebbere mpa ku nvunza obwana butototo nga butulume masekere simanyi biki nga balina ebigambo gamba ebyo kali gwe okwewola okuyita mabebbere sooka weetundula envunza sooka weetundula envunza naye omuntu wanaaba teyeetundudde envunza bajja muyita mabebbere newe kanaaba kaana kato bwe kati
kituufu ne bwe kanaaba akaana kato bwe kati. Yep. Nze nkubuulira Uganda we yatuuka. Mwetereze. So nze njagala buli muntu ali mu Uganda ino eggwanga okutambula obulungi yeetereze. Teriyo gwalowooza mbu ogenda kubeera ku nsi nga nfudu. Emyaka gy'ogamba okwongeza simanyi ebbanga lye bamala ogwo bayinza ogyongeza ku luno naye ate muzzukulu oyo ye nekimunyiga gye bujja. Tutuleyo ebitiibwa bireme tufuula nti ffe tuli b'amaanyi ensi ate twagirwanirira. Nze njagala abasirikale baffe nga balina ekitiibwa kyabwe ne discipline gye balina. Luli edda nga bagamba okusanga owa polisi nsanga ow'amagye naye kati bwe kikyali ate tesiwe kikyali ate nga obuzibu tulina tetubikola ne tukomaawo naye nga bwe nabagamba nti buli muntu alina amaaso agatunula waliwo ensi ezitunuulidde kwawo olaba ebitambula bwe biba nga bituufu. Nze mbiraba nnyo kati ngoberera nnyo bituufu kubanga gundi laba Trump boogera genda laba baani boogera babadde batadde ku level 4. Level 4 bw'ogituukako oba otuuse ne mu line ya restrictions nga travel ban bagenda gikuteekako nga kuba ekisookera ddala ekyasoose tuteeka mu eyo level kwabaddeko insecurity kitegeeza ensi yammwe si ntebenkevu kwabaddeko diseases Ebola era ne bagamba oba genda ku risk yo naye ffe tukugamba nti Uganda teri safe. Kaakati mu bigambo ebyo Uganda nesookerwanako kimu era olunaku lwajjo bali omu nsi yavuddeyo n'alangirira nti Uganda is Ebola free, tetulina Ebola yadde n'akatini. Ekitagala kyegamba bifuna bulungi ekyo ne basooka ne bakirwana kuba bennyini be baava ne bagamba tulina keesi mmeka 2 bakikola nga balina ndowooza akasente ke baagala okujja mu World Health Organization okabjayo kumbe kibaleetera biziri kati jjo bavuddeyo ne beegaana nti Uganda is Ebola free. Naye ate jjukira era twalinamu ne ka sanction yange ovudde ku kya health twalinamu ka sanction ka insecurity. Ka insecurity batunulidde internet okuli nti n'akulira amagye yennyini bwebanga gundi yiyeyo gundi Twitter bwebanga ye siga nti ye ebigendako biba biraga insecurity eriye bali eri nga tuvudde ku bino abantu bibaga nti Uganda tebagala nsi yaabwe. Actually nchule nnyo nga abantu bagamba mwogere bibi ku nsi yammwe temujagala mugamba eti naye mpulira nnyo abantu nga babyogera nga bagamba mwogere bibi ku nsi yammwe temujagala naye ate gwe byoteeka ku mutimbagano ng'olaga nti insecurity mweke nnyini temusobola abagamba nti tebagala nsi balimba singa nsi tetujagala singa twagyokya dda kuba buli Munnayuganda waali wanaso wano terya waliwo ebisubi ndiwo nzekka naye mmanyi bulungi nti bwenjokya wano gujja kukwata n'omulala tosobola kuzikiza nsi nga abantu basazeewo okugyokya kisoboka. Ne Bannayuganda baagala nnyo ensi yaabwe kubanga singa tebaagala nsi yaabwe tebandigenze na ku kkubo omuntu abeera gy'abedde ensi n'agimalawo oba ayokyeza bisubi oba akoze eki ensi n'etandika neggwawo nga teriragirako buti ng'oggyeko bino by'okwekalakaasa. Naye Bannayuganda ensi yaabwe bakola ki bajagala. Naye ekizibu ekiri wano kiri ebizibu kimu ti ffe bwe tutuulamu wano ku Truth Media abasirikale oba abali mu gavumenti bali mu okufunamu ekyokuyiga batwalako munnange kikyamu okitegedde n'ekituufu bakirabanga kikyamu n'ekituufu bakirabanga kikyamu bokera njya n'omugamba nti okusigasa ekitiibwa kyammwe tubagambe nti bannange tubaziike ng'abazira muve mu byobufuzi bawulira bubi beera mu majeego funa omusaala gwo wummula kola bizinensi endala bawulira bubi n'obabuuza e Kenya n'obabuuza muba mutunuulira munnamagye ekyali mu byobufuzi by'e Kenya kati nga lulwe twali tulongoosa omusajja ne bamulaga nga oli akutte n'ebisaaniiko alaga n'omukuba ne bwe yandibadde ekyo kigenda ku internet era bannansi bwebale nnyo ne bwe yandibadde nga talongoosezza okuba olese n'oleeta omusajja oyo omukubisizza waya ne bwandibadde nga talongoosezza gwe ow'amagye ekikwekatako era nze nja babuuza nnyo nti ani yabatabika mu byobufuzi n'okubeera mu bantu ba bulijjo mwalina kubeera mu barakisi nga muli akawunga kammwe mulya muceere mwe muli eyo gye mwalina okubeera nga muvaayo mugenda mu lutalo kubanga kati kangwe ekyokulabirako osobola okuddira omusajja oyo
gwolaba nti omuvubuka ayambadde bulungi atambula muyite omugambo waayi olwaleero olunaku lwakwera lwaki otambula naye otandize mukuba mpi omugozi oba emirimu temugisobola mugende mu abantu bagifuna abanasobola okunnyonnyola abantu ne bwe liba ssomero nga tica yakola gwa kuba mbooko embooko tesomesa embooko tegunjula basement tegunjula ekyo nkibagamba oba mwagala oba temwagala basement tegunjula kati banja mwanga kivumbi ekigunjula kwe kukola ebintu mu mateeka mu matuufu gaabyo omuntu omusanze agenda ku mulimu lunaku lwakwera mugambe munnange leero kwera ne bebayira akasasiro akyalimu omalirize ye bamutwala ddi kasasiro naye omukubi embooko mulembe gwa mutimbagano babirabye ebyo byeyo yonna balaba amagye olina mu yunifoomu y'amagye ya poliisi kati mmwe ekyo mwagala tugambe nti tusiisiitire era ffe bannansi ffe tukozi era mugamba nti ffe bannansi tusiisiitire mwetereze bwetereza bannamagye kasasiro gwe mwakuŋŋaanya bannamagye mukolerere ebitiibwa byammwe omwana we agenda okujja ndi nze nali mwana wa mmeja gundi nga bamuwa n'embaga ekyo ky'oba okola kasasiro mwagamba mamulonyoole mukuyola kasasiro mwamuteeka ku kkubo nakati akyaliko ate nze kino nkibalabula era nkibagamba ekintu kye mwaleeta temwakirowoozaako pakati nakizudde abantu bagenda kukuŋŋaanya kasasiro balinde omwezi guggweko bamusombe ekiro batandike essaawa emu batuumaawo bagenda mutereka gye bamuterese balinde omwezi guggweko wamala okulinda omwezi guggweko waba mwasazeewo ne mugamba nti nga mmeka lwa mukaaga olusembayo mu mwezi nga lwa mukaaga olusembayo lwakuyonja kitegeeza zino ennaku endala teziriiko kuyonja ekyo kale kiriyo naye ate guno gwe mwakuŋŋaanyiza ate era mugenda musangawo ku lwo olw'omukaaga olulala nze nkugamba kati ate abantu bagenda mu olaba wali waddeko awaka oba awantu bonna ng'emmotoka za kasasiro zize olaba abantu abafutuka mu nnyumba nga bagenda batwala kasasiro waabwe bamusuulawo ku emmotoka eze kati bano kye baakoze tebakimanyi ekisooka tebalinawo bayiwa kasasiro bakoppa ebintu bye batamanyi kiteezi yajjula n'atuuka n'okkuba abantu n'ayabika kati ono kasasiro natuyulidde nabbanja Ssaabaminisita nga wagogola yenna naye abadde alina kasasiro nga namulabye akutte ekitiiyo nga kasasiro ajjudde ate kinamubuuzako naye yatuse n'atugamba n'ebimotoka bino ebijjawo kasasiro tebimala bakoppa bukoppi bintu ebitalina mulamwa bye batamanyi nifaki ne Rwanda gye boogera wanja ne kasasiro yennyini talabika si mungi kubanga ebikola kasasiro tebikola ki tebiriiyo tobalaba n'okwera kubangwira okulongoosa ekibuga Rwanda oba ogenda kirongoosa kinga naye woolaba Rwanda bagiraba tekiba kidduusa ate tekiba na kikyafu kubanga omuntu tosuulawo kasasiro kyokka era ne bajja ne bakiyonja kyokka n'okuyonja kwa Rwanda tekubamenya teeka lye baateekawo ne bagamba nti omuntu akantu kasuule wali era Rwanda tuleba nti leero okuyonja kasasiro olabe entuumu bwe nifakiti bo batuukiriza na butuukiriza olaba nga we wandigambye embuno owino ogenda mu katale kaabwe wagenda ewaka oyinza n'okulowooza so owino teri alya n'asuulaawo kati Rwanda kiri baagiteekawo ng'etteeka nti kuyonja naye tolibasanga na kivundu ekyo kubanga ekivundu baakiziyiza Rwanda nnyonjo enguudo nnyonjo n'olunaku lw'okuyonja teruliyo mbw'ojja sanga bakuba abantu emigo babatikke kasasiro kuba ne kasasiro ennyini taliiyo omanyi nga bano tuka okwoza eno balina n'olunaku lwa dduyiro ne Rwanda bo kasasiro ne kasasiro yennyini tebamulina era guli olunaku lwabwe kutuukiriza mukolo kuba baaluteekawo nti baaluteekawo nti nga bano gandi nze buli wawuli n'okwoza naye n'oyoza essaati nga teyaddugadde olwedde nga tebagisuula mu bisoda lwaba nti wajambalamu etteeka lyo buli wawuli olina okukolaki okwoza kati ekibuga kuggwa atayagala kwoza eyo gidda mu buzi kati Rwanda yo bwetyo bwetambula bano gye bakoppa
Rwanda tebasuula kasasiro. Okitegedde? Njitegedde. So nze ndowooza nti kakati abatuvuddewo abatukulembera bakyuse mu nkola. Bakyuse mu nkola mu sekita zonna. Kati awo leero tukyali ku batukulembera. Njagala tusooke tugende ku bululu obwakubidde olunaku lwajjo. Ngenda kunogogerako ebintu ebyenjawulo nga tujja tubyogerako. Baŋŋambye Nobert we yawangudde wano Ensambya abadde yakasengukirawo n'omwezi tegunnawera. Yasasudde emyezi 3 naye n'omwezi tegunnawera nga waali. Ne baŋŋamba nti kabadde kagaanye n'akuba essimu ew'omukyala. Omukyala n'ajja n'enforcement. Era ekikonde kwe kunyooka. Amannya agamu alina amannya amazungu ne basooka bagamulesa. Komanda 01001 bageze okwera sawa 11 nga akaaba azirise talaba akaluta kafuna. Ngeno okwera sawa 12 nga waliwo RDC akubye essimu omulangirire. Era sawa zino ye LC1 we Katooke enasana naye si kumanyi g'abantu. Ye Tata Bobby yayiseemu unopposed yamwesimbyeko kamukubye. So akalulu kano kabaddemu ebintu nga batuuka ekiseera ne balangirira nga gwe balaba n'abantu abanyi mu mugongo ng'ate balangiriramu omulala. Okulonda kwa Jjo wakulabye otya mwami? Akalulu akajjo nakalabye. Naye nze nga munabagamba nti ebiseera ebisinga buli muntu nina bwe mbiraba. Mulimu ebintu ebyanneewunyisiza nnyo. Ebyasinze n'okulabisa ekifaananyi ekiri ng'oggyeeko ebyo ebyaba Nobert biki. Abasirikale baavudde mu barracks nga bayina uniform. Bonna ne basimba layini. Baŋŋambye ku muntu omu yes. Era ekifaananyi ekyo waba tokina ne banikiddeyo abalabi ba social media. Ngenda kinoonya. Ne batesimba ku muntu omu bonna nga bambadde uniform. Abantu ne babibalekera. Okuva eno n'eri. Ekyo kifaananyi ki. Ogenda kubuuza omusirikale omubuuze nti gwe sseba ayambadde uniform osula kuno. Deployment zibanga deployment. Ng'ovudde ku bali nti baakubye essimu. Naye walabye ekifaananyi abasirikale abali mu byambalo ne bavaayo ne bayimirira ku layini n'ekoma eno mpaka eri nga buli musirikale ajja teri asimba eno ate mwate basimba ku omu. Terina gati kati atisa ababiri obutaswala ababiri mudde kweri. Abasirikale bonna ne bajja ne basimba ku layini egi bali mu byambalo by'amagye. Teri muntu asobola bagamba nti gwe bakulondera awo. Teri asobola kugamba. Teri kubanga okulonda kwabaddemu okusoma amannya mu kitabo. Yes. Saalabye basirikale nga bo basoma. Abasirikale baafulumye bufulumye barracks ne bajja bonna ne basimba ku layini ne balonda owaabwe wa NRM n'akola ki? N'ayitamu. Ekyo kibi nnyo eri eggwanga. Kuba olunaku lwabadde lwakulonda ng'omusirikale baalangira nti olunaku lwaki? Lwa public holiday. Uniform wabadde obeereramu ki? Kati zimala omusirikale tava ku duty. Ati zimala azijjemu ogenda olonde okole ki? Okomewo. Ffe Buganda Butunuzi Media tujja babulira ebituufu nga tubajjonkeramu. Tujja bayigiriza naye muyina okukitegeera nti uniform eyo okujja nze era ayeesimbyewo nga ndaba abasirikale bonna be bajjudde mu byambalo mu biwomboola bali eri ate no basimbye ku muntu wa bulijjo. Kati oba yabadde munnaawe n'amala eri naye oba ye n'agenda n'ajjamu ebyambalo. Nategedde ebiriwo ebiti mwami mawe. Nendaba akalulu ako. Tindako. No yenyini gwogamba kati mbasika kasoba waawo. Okitegedde? Bwe tuba twafunye eyagenze mu kitundu mu mwezi gumu ne yeesimba wate nakulaga nti alidde akalulu. Kati gwokakasa atyo nti abasirikale gwe beesimbyeko yabadde waawo. Nawamulabye? Namulabye. Era navudde n'abantu nga bakomple era n'abantu bakazungu ne bakazira bonna ne bagenda. Bonna amagye gali mu byambalo gali mu mukini gajja gasimba olunaku lwe baalangira twakulonda. Ezo ensobi temuziraba. Mulaba z'abalala. Bwe ngenda ku kalulu ka eyo ensobi yabaddemu. Akalulu ka Nobert kamutwalidde amannya. Amannya abadde talina already. Ane bulijjo mbadde ndabanga agayina. Alina mazungu. Naye ate guno yafaananye bubi nnyo. Tojjukira we yalwana ne Wizo agamba Wizo yagamujjamu yamukuba empi. Kati gaagudde. Kati abadde atekamu mazungu nti wano mu kulwana ne gagwa era bagenda mutekamu malala. Nobert
yalangirira n'agamba akalulu agenda kakola ki kukabeeramu akerosi. Yasooka kubeera mu kalulu yabeera mu kamyufu ka NRM ne kamukuba. Yali ayagala kujja kuwa kansala oba ojjukira. N'avaawo n'akaaba amaziga n'awunzika ng'alangidde Salimu Sale obutaba mu Jeno, kati Jeno ya Ian Skin. Okajjukira? Tewate wamulaba. Yagenda mu kalulu akawedda akagundi akaaba kansala. Yes. N'agenda mu kamyufu ka NRM ne bamukuba. Ne kamukuba bubi nnyo. N'avaayo ng'akaaba amaziga. N'agenda ewa Sale. N'avuma Sale. N'agamba nti nze era kati Jeno wange gwe mmanyi ya Ian Skin. Kati gwali Jeno. Oyo n'avuma n'ateeka wali. N'amala n'agenda mu lukiiko lwayita Yala. Ogimanyi bulungi? Ogimanyi. Nga lwagenda okuvuganyaako. Eyo nayo nemusula naye awo amanyo gaali gakyalimu. Amanyo eva talina ate kama mazungu. Kakati ekyamanyo gokyezima n'avaayo mu Yala n'agenda ku ki? Ku LC1. Ku LC1. LC1 n'agifuna. Yagenda wakabanda ya mwendo si. Naye ng'amanyo gagudde. N'agifuna naye amanyo nga gakoze ekigagudde. Ng'afuse mali butole. Kati baganoonya oba baganoonyaawa. Kakati natedde akalwange kyasuze okuneewunyisa. Kiri kyongambye nti amaze ennaku 3 mbadde sikimanyi. Bangambye akagenda yawe Nsambya. Naye nalabye Ajati Namyalo nga ku ground kwali. Era bwe yabadde amaliriza yeebaziza Ajati Namyalo. Yafunye obululu 10. 10 ya nabadde nabo wame. Yafunye obululu ki? Mbo nga amudiridde ow'omu kitundu afunye kamu. Kaakati yafunye obululu 10. Wabadde 10? Nabadde ne statistics ze. Kaali mu kufuna obululu 10. Awo nyinyi weebuuza nti kyalo kye kiriko abantu 10. Bane mujja tuyita babi. Ne drone mujja zitokosa. Naye kyalo ki ekina abantu 10? Ensambya wano bwe tumanyi. Nkuwulira. Nkuwulira. Yafunye obululu n'awulidde 10. N'agamba owa Nuupu abadde amwesimbyeko afunye kamu. Nuupu wa weeri ng'erayo omuntu omu. Owaki? Nuupu wa weesobola okubeera ng'erinawo omuntu omu. Oli mutuufu. Nyala abasajja bano ab'NRM bano batuyita bakyamu nga twogera naye ffe twogera bintu bye tulaba mu kutegeera kwaffe. Nuupu wa weeri ng'ekyalo ekyo ekirina omuntu kale babiri eyabadde yeesimbyewo n'ono eyamulonze. Awo ne weebuuzaawo nga tingappa abatunuulira ebintu. Okitegedde? Akalulu ka Nobert bw'okamaliriza n'omala n'omuuzika ng'ogamba tikabadde kafubwe fufullo. Aka Nobert waki? Wa NRM ow'Ensambya. Kisooka teri kyalo kiriko bantu 10 mu bulamu. Teriyo kyalo kiriko bannuupu omu sikisuubira. Teriyo. Yafunye obululu 10 buna. Eyamudiridde yafunye obululu 2. Eyamudiridde yafunye akalulu kamu. Yafunye obululu 10. Eyo fomu ate bayazze nayo. Eyo fomu eyo ayinza okuba nga yabadde yazze nayo. Teriyo kyalo kirina abantu 10. Ekisooka oyo Nobert wa NRM akalulu ke bw'okatunya bwe kaabadde olaba nga kaabaddemu awamu bwe bantu 17 amancoolo. Sooka ekyalo ekiriko abantu 10 nze sikimanyi. Kyalo ekiriko abantu ba Nuupu nga baliyo 2. Ate wano Ensambya wano. Ekyalo kiramba nga kiriko aba Nuupu aba. Ensambya mu kibuga wano. Ate in fact Ensambya nga kiriko abantu 2.
Sika batugambye nakapiripiri byongeeyo wala. Kakati awo wano wansi ne bagamba eyo gye mutwala ensisi gyeraga. Abantu geno banoonyemu akalulu bakwagale weesimbewo. Akalulu akalala ezo vulugu bbiri nzikulaze. Sambya nenkulaga na Balaxi nenkulaga omuvuyo gw'abaddemu na kibwe kyatambudde. Naye eyo yonna weebiri amagye gatunula. Gabaddewo. Amagye gazze mu kulonda nga ne wawaayo omuvuyo amagye ge gasimbe wali. Waba waayo omuvuyo ganajja gataasa ono. Ate gakuba gwe gagambira awo nze wensabira nti amagye gave mu byobufuzi. Ekyo kyesibyeko ekyo kyo oli mutuufu kakigala kikola meaning. Ekintu kyabwe kigenda kusigala ligase yaabwe egenda kufa. Omuntu eyalwana simanyi agenze mu nsiko simanyi akoze eki agenze sayi simanyi asomeddewa ligase yaabwe egenda kufiira ddala ate naye ne famire yonna obose olunyiriri obose okyokoleredde amagye gave mu byobufuzi. Mwengenda komanda 001 ingini ya Kaweesa akaluluke nakalabye bulungi nnyo naye ali nakatembo omusajja naye akaluka Kaweesa ke kalundooza akasinze okunyuma mu Uganda. Ate akaluka Kaweesa yasabye akalulu ng'ali kugundi nga n'obudde bwaweddeko dda. Naye ng'abantu bamanyi gyali musaba kalulu. N'agira ati kati nga bw'obeera wali oyo gamba Kaweesa wange. Kaweesa yagize ati batulako emabega bw'agira ati kati nga ne bw'obeera eri muba baakukyalo. Olinaala Kaweesa ng'agira ati n'ogamba kange n'empeki Kaweesa akalulu nga Kaweesa agigumira ati Kaweesa agigira bali. Naye akalulu ka Kaweesa kiri ky'oyogedde sinza nnyo kigendako kubanga ke kalundooza akasinze okuba ak'amazima n'obwenkanya. Kaweesa Kaweesa bamupya akalulu mu kusooka. Anti wuliriza nze akalulu ka Kaweesa nakafolowinze bulungi. Kaweesa n'atintima ng'alaba layini abantu booli owa Nuupu bayitiridde bazze ng'ate alaba eno ewaabwe tebannabakola ki tebaliiyo kujja. Kaakati mu kujja abasajja ne bajja ne batandika omujja ng'azirise ne bagenda ne bakunga. Tokolindeko ono omukazi okulonda kyeyamaani w'ekyalo ne tulonda omwami Musaama n'afuna abantu bangi nnyo bakomye ekkubo gye likoma. Kaweesa n'alaba nga bamusinze n'ababe bavudde mu maaso ne badda emabega ku layini be bamaze okubala. Kati bwe bazze emabega nabo ne bababala era ne batawera ba Usaama. Kaakati awa Usaama ne batandika okuserebuleetinga. Kaweesa n'azirika nga naye kennyini akitegedde kitayiseemu. Musaama independent. Kati okulangirira ne kujja ne kukyusa ebintu Kaweesa asinze ng'ate Usaama yasinze. Kaweesa wa NRM era azirise yezirisiza naye abadde amupya akalulu teyabadde wa Nuupu yadde wa independent. Kaweesa nze lwaki mugamba Kaweesa abadde ku kyalo okwo era abali yaliko kyamaani ebbanga ddene era abadde kyamaani. Ekirala Kaweesa yafunye obululu 450 mu bubiri. Oli omulala naye n'afuna 450. Kaweesa yawangule kuli mmeka? Bubiri lizatisize. Ne bagamba obululu obubiri bagaseewo mugatte. Ate gamba obululu obwo obubiri wazova wali ya musasi. Siwe bwa Nobati. Okitegedde? Kyeganze buli kibuga kigoberedde. Kakati Kaweesa alabika wano mu kukankana. Bano nga bamugumya baleka bagenze ne basomba. Abaga waliwo yakubye essimu. Ne bagenda ne basomba abantu ne bajja ku layini. Kwajjukira ekizibu kye nalabye ku kalulu kano. Timuve eringo nojja n'osimba ku layini teri akubuuza nti ate gwe wa. Kakati Kaweesa wano mu kukankana ku makya wano
Twale abeni ale mwabajja bamugumya gumma naye ku line ya Kaweesa nga mpamvu naye nga tesuuka yoli nga mpamvu ekomeni nenda bana yoni ngati kakati bwe bakozeza akakodyo lwaki Muhanyi tatwala Kaweesa ojja Kaweesa bamusumuludde n'empale bwe bati omusipi naye nga akwatawulira aziritse naye Kaweesa bayita Kaweesa yande yala tumukyayireko wallahi ngera munonya Kaweesa tumukyayireko kubanga tumubuuza ebibuuzo Katembo yoye na bwaki Kaweesa nno kyali awo olwamaze okuwangula era n'atintima anaiba yakubye wamulenge amaze okuwangula ekifo kibadde kigenze ng'olinga agamba nti waliwo bamutondera Kaweesa ono ekigambo ky'okozesezza kitegeeza Kaweesa bamuwangudde ogambye yagambye ekifo kibadde kigenze kitegeeza ki atagenze ebintu birabanga wembiraba naye Kaweesa yagenze n'agira bw'ati ekifo kibadde kigenze ekifo woofiisi ekirooto kya oba ekirooto kye buli kimu aba kirooto kye naye akakoze ke bakoze Kaweesa ono oli yawangula ku 4-5 Kaweesa n'awangulira ku 452 ng'olaba kisoboka ekigedde kati ate nabali bamugumi waliwo yabyasoosawo ku makyanga nze manyi Kaweesa bamuwangudde ganda Kaweesa talina bantu ali kulya atintima ne bamujja nabo naye omusajja oyo naye Kaweesa okimanyi asobola okukola musawo n'akuba naye Kaweesa bamuwe ku kifo kye Nansana Kakane ekyo ndowooza yafunye ekyagundi Jerosi naye obadde gamwanja amutwale naye Kaweesa anabamu omusajja omukulu lwaki atintima nnyo bwatyo ng'alinga agamba nti ensi ekomaawo ensi ya Kaweesa yakoma sikulimba yeneeyisa gyeyeeyisa Kaweesa alabika atteekeye omujukira ku TV andi alabika atteekeye yakwata ne kooti gye yeewoze obwewozi n'agisiimuza eminyira ate luno lwasuse gwebayi Kaweesa ojja bati ng'omwana omuta gwe bayiridde ebijanjaalo lwaki tebabayiira nnyama babayira bijanjaalo ekibo kibadde kigenze yakoze naye omusajja oyo nze gamba yadda Kalulu aleko baba amusaasidde awo ne bamulonda jjukira bali babeera bakukyalo Kaweesa bw'atyo ne tumulambibwa nadda engulu n'ayitamu naye akalulu kabadde yayiseemu n'abantu birinza awo bwe nabidde ne ngamba Kaweesa banza oba bamudiddemu n'ababiri baalabye akaagala nnyo ne bagamba tuyambe Kaweesa naddawo waliwo akalulu akalala era munneewe teweeyisulanga abantu bazibu nnyo waliwo akalulu tewakalabye oli gwe bagiddeko amasannyalaze namulabye oli yaganya omulonda yamwandika lunamukakala amasannyalaze gangookakala ate nga mulirwanaawe yamuwa amasannyalaze n'agamba nkulabye ku layini ya muntu mulala oli ku masannyalaze gange oyota ate mu buli ekigwawo oli abadde akubira ono agamba ono banne gundi ali waku bamulirwano ye yasazeewo nagamba tojja kunkulembera yasazeewo nagamba togenda kunkulembera naye nagamba buli kyange kakitwale byonna ono yabadde amuyamba nagenza olaba oli aleese eddaala amasannyalaze nga kwakwa kafaananako n'oli nenjagala kutegeera ono yeyazala okuka mutabani we ng'amwesimbyeko aho bakkirawa simanyi omujjukidde simanyi bwe bali bagenda okwewandiisa agenda otuuka mu kwewandiisa asangayo nga ne mutabani we ataddeyo erinnya naye akalulu gwe sinze nkuzaala akalulu ka LC naye nze kansobeddemu kino kimanyi kinyagala ontangaase baba wa ssente mmeka nga naaba akataddemu amaanyi mangi bagenda kubba kakati abantu ba LC tebatunuulira akalulu ako ssente ze babawa batunuulira bikolwa ebiri mu LC ebikolwa ebiri mu LC ebivundu bivaamu ssente nyingi byebivaamu ssente nyingi okimanyi waliwo LC esoboka erinja nagamba nti buli kyalo waliwo mulina okubeera ne kaadi y'ekitundu ezo ziba ssente okimanyi nti bwakeera n'akubisa kaadi ze nga n'agamba kaadi ya mutwalo nga yagikubisizza 2,000 n'akubisa 2,000 ku NASA ne bagira gundi mutuuze waswa n'akolamu supa Kaweesa babadde bina oyina kaadi y'ekyalo ate abo be balonzi waliwo ndoozi abatazze kulonda kakati n'okwonamu ya mutwalo ziba ssente meka
Ne bazibaza 5 ate munonda mutwalo tana batayitawo mutwalo. Kakati chairman singa agaba ebbaluwa 10 oba 5 mu mwezi ezabasenguka ezabafiiriddwa ziba senemeka ali bbaluwa agiga ku mutwalo. Tulina omukulu wano ogenze wa chairman abeera mu kitundu nga mulimu abasajja abakola mu bizinesi lodge baziteeka mu baana balipotinga gyali buli kaseera. Abazadde abalina mwesa balipotinga bagamba wali baterawo lodge batuleekaanira. Chairman n'agamba lodge njiggalawo. Akakadde ne kagwa. Chairman n'akabaka. Ebizimbe eby'amaanyi mu kitundu. Chairman waliyo buno abaana be bakwata mu kitundu bano, mukazi namwandu, mukazi ali awo, omwana we bamututte ku poliisi. Kikwekweto kiyodde. Chairman jango ne geno noime kwata 5 gino chairman ogende najo. Eri aba mutwalo chairman wecha. Chairman agenda wali bwaba weni ali mwalagira bulagizi. Kwe kuteka mwe mugenda okwonoona ekibiina kyaffe. Kakati abaana osi okutte baji oyo noyo mutaba abaana mbamanyi. Olutuuka ku kyalo ng'akuba omukyalo oli yamuggyeko 5 gye gy'amaze emyaka 3 ng'asonda. Emyaka 3 asonda mitwalo 5 emyaka 3 ogimanyimawa munnange gwe lwakuba olaba otuli wano ye naye era tokisussa abantu bali bubi. Omukazi ng'agenda bambi mu kafaliso azijjayo ziriko n'obukuku. Mutabani we bamututte ku poliisi bamusa kale omwana namugamba totambulanga kiro naye nga oluusi yadde ava ku mulimu oluusi yadde ava mikwano yadde mumino omukazi baminga agenda ng'akwata ku luwuzi amaanyi ezo sente n'omukazi oyo tebazisaasira. Sente bagisaasira mweyo omukadde beerako sigeni kyandala amaanyi tasaasira sente ng'alaba omukazi azijja eno yazisiba n'akaso ate batwala ezo mbunzija ku kikondoolo kati kulaga obwa chairman lwaki babufiirako n'essente ziri mu bwaki ku kikondoolo bazitwala n'essente ziri ku kikondoolo bachairman si bangu bazitwala. akuzanakoza tolina zisigaddeyo bw'ajja n'agamba omwana osisi musanzeeyo ne maama gundi omwana ajja kudda. Chairman bwadda omwana bamuta omukazi n'akuba enduulu n'etaano gye nga gigenze. Ku kyetaano kyagatteko n'omutendereza. Ekyataano chairman akiridde. Ne bamutendereza n'omutendereza yambye. Chairman Robert akiridde. Sebo yagadde. Webale nnyo. Oba ki yasokedeko gamba. Sebo kati nsaningira omuntu neyewola mu bbanka. Ngamba kati ku bizibu ebyo. Mulele. Chairman Robert akugamba kati omanyi teke gyagenda okukozesa ebbaluwa ezisooka nga walaba kyeya kale n'ogulamu erinnyo agenda kusonda ssente. Okitegedde? Kakati ba chairman ezo yenfuna gye bafunamu ki essente. Bwe bamala ne bagende wa Museveni epozi bagendayo be bategerera ekyalo kyamani b'NRM be bagenda PDM be bagibeeramu abo ba chairman. Ebibiina bino by'obwegassi simanyi bigenda kwewola mu bbanka aba chairman tesula njala oba kitegedde. Kakati chairman zegambye ne bwabanga awandiise ebbaluwa mu mwezi n'awandiika aga ng'amutwalo omwezi ziba ssente mmeka? Oli anoonya omwezi akula emitwalo 3 ng'otudde. Chairman wabeerayo obubaayabaayo obwo balwanye wannaaka omwenge gwabadde gubakutte ne beekuba amacupa mbatwala ku poliisi. Chairman mubikaanye ono mutwale mu ddwaliro.
nze mpa ekizike chairman tatwala mu ddwaliro ng'amugamba eddwaliro yinza okulwawo amuteekako vvu n'amusibako gwe tondyokera nobati tuuka ku ekyo enda dijjawa chairman omwana agenda n'amugamba aleeta nkuleetera akalagala bamuwadde 5 n'agenda wali n'afune n'amusiba kakati bachairman gwe tomanyi kintu bye bakola ku kyalo okwo obubaalabaala obwo obubeerako obwagasyagasya abantu abalondalonda buli weekend kalina omwoyayo bamalaaya bano nabo bajja abatunda ebyabwe bangi balina okwewandiisa kakati waliwo wali wali tewakiwa wano waggulu ekiyumba ekyo kirina abantu nga mmeka kirina abaana nga 1,000 naye abaana 1,000 abo abalimu chairman obutalipotinga kiyumba ekyo nga bwe kisaasaanya endadde nga bwe kikola ki alina okubanga buli kaseera bamutemera chairman zisiba zitunulidde eno ensi yakubba kyova olaba balemeddeko babeerako waliwo yamazeeko emyaka 4 yakaabye nayagala n'olwana era nagambye singa amaladde waali nadde nyamukuba emyaka 4 nga n'okulwana oba yakoppaani era okyabuuza tugende oba yakoppaani maama wo luli wali omubuuza gwamala n'omulaba simanyi wawaali maama wo tomulabanga simulabanga muleko batomulaba bwatyo waali naye yagala alijja baali naye kati tukyabanja ono yabeere tetujja kusiba bantu lwakubanja afe tetujja kituufu simanyiza maama wange bansibe nze mwana kivumbi nja mubanja banga abalala babanja bakusiba busiba obanja abalala ate no kyabugunjufu nga wetwali tubanja maama wo era ne kumwanga kivuwe tubanja nti bana kiwanga kivuwe gwebale nnyo nga tekirina buzibu naye ate nemanja omuntu gwe ludde okulaba kate nonsiba naawe newunyiza naye banna naye maama wajagala kulaba ku maama wo ludde omulabako maama alina ebizibu maama alina ebizibu maama watalabika maama sabbuuni yamukola ekintu maama yalinnya ku sabbuuni nkona ku ttaka naye maama wawa tetumulaba banaye tunoonya maama mawa yenna amanya amayitire ga maama mawa mujje mutugambe maama mawa yabula naye Katonda ajja muzza ajja kumuzza yennaku obalaba bamwogerako abamu bayana bakuba ojjawo nga mukwano gwange nnyo oyo n'omuleka bulesi naye ng'owulira yamupa kyalu mukwano gwange naye tukirire Masaka Masaka jjo yakutte fire wiiki eno Masaka yakutte fire Masaka yasooka n'ekwata fire ekiro naye obudde obutubulina giyitemu Masaka engeri namulabye Masaka engeri namulabyemu Masaka engeri namulabyemu yabadde yawudde ba minisita Masaka engeri namulabyemu omuwadde obudde butono Masaka yada yawudde ba minisita Jesse Namere yasibye gundi misali chairperson over 42 millions PDM funds ono yakumpanya sende zaki za PDM million anamu bid tegambye kati njagala kati ninyo it's okay tugena muyitamu zino dakiika tubuza dakiika 12 dakiika 12 zikumala okumuyitamu zikumala naye nga tusoke tuzanyika n'akantu kubanga Namerenga nnyonnyola lwaki yafunye obutakanya ne Minister Balaam ne Kasolo omukulu gwe yakwatiddwa neewuunyiza kuba wakati wa misaali n'essaza gye twabadde wakati we bamukwatidde ne Minisita Kasolo we yakubidde essimu nti bamuleke waliwo ndowooza eddakiika nga 8 oba ovuzeewo mmotoka kuba twadde mu mamotoka Minisita Kasolo yagambye Honorable Balaam ko yabadde ku lawudi nti ali kata gyakubidde essimu ene neewuunya nti ababbi abamu nga bamuwendo kuba omubbi gwe bakwatidde misaali okubanga
twakatuuka butuusi wali ddakiika 10 essimu n'eva ekata ng'eragira kutamu byoyo kati ekyali kikoziriddewo nti nze naganye ekyokuta omubbi olireza naganye ekyokuta omubbi onaleko balamu nagamba nti nedda onabupala mnamugana namere wuno kuba kati namere yabeera eno abantu bakaaba abantu baleekanya abantu nze sirina nnyo obuzibu naye namere aganye ko minisita Kasolo yabadde apita na Honorable Justine nenda kanjogere naye kanjogere na Honorable Justine nga sijja kwogera na minisita Kasolo sijja nze nga nkyali ku nnono eri nti Kisanja no more politeness je tutambulidde yonna Mbale sub-region kakati emabegako nga ebintu bino byakatandika nakugamba twali wano nembagamba nesunga nnyo batuuke Masaka nga nzija ndaba history wa Minister Kasolo ne state minister Namere nti emabegako beevumako ebintu byali bingi webiti Namere alyo kalangire ne Kasolo obutayisa skati namulangira ojjanga weekwe okwana buli kiramu kyosanze tuyisa skati obijjukira ebyo byonna nenga fennanga buli muntu abagamba Masaka mu sente za PDM yali ekoze eki ekyankalanye okijjukira bulungi nenga kati njagala batuukewokko ndabe kyekiddako akatayite kasaze ne batuukawo mu kutuukawo ne babaako gwe baakutte Kasolo nga takkiriziganya balamu nga wabadde ateeka abantu ku mpingo buli kaseera yabadde apondoose jjukira ye minisita oli state yabadde apondoose ye ng'akkiriza n'agamba naye engeri gye kiki kankuwe Namere n'agamba nedda tompa musajja oyo zino $42,000 ate nga lajjukira bakyali mu Masaka mawa awo wetuli kakati ekintu kye Masaka gigambye nti okiwadde obudde butono banga abagoberera Tusi Media abadde balina okiraba mu mazima gaakyo n'abantu nga bakirabye mwami Balamu yali agende Masaka alina amasomero ge yasookako n'atuuka n'okugenda ku ssomero eritali lyabwe etali ya gavumenti n'ababuuza ebizimbe ebyo mwabizimbisa sente mmeka gavumenti yateekawo sente mmeka amugamba ine essomero lya private ya Muslim ya private ye yali takimanyi tebasooka muwala line up y'amasomero gali mugu balamula butambuzi batyo yatuuka ku ssomero nga si ya gavumenti ate nakyo kikyamu gavumenti ng'ewaayo buwi eriyambako balina kye bakola nti gavumenti ziyambako bamasomero ago ng'egawaayo $2 oba 2 essomero nalituukako ne babeera bakambwe nnyo bamugamba ine essomero si lya gavumenti essomero liri ku busingi bwa busiraamu Muslim biki gendayo mu data ogole ki liri ku musingi gwa busiraamu genda ogire ababuuza bino awo ne babadde ate nga balinga be bamulaga ekyokukola nga bw'abuuza diuni ng'amugamba genda obuuza eddiso bamunaze buli mutendera gwe balina okuyitamu bwe bamubuuza essomero genda olabe lwaki lina abaana bwe bati genda mu likodi za ministry kubanga balinayo likodi yagudde ku bamanyi nga buli gwamutegekera bagera banooza ebituli buli gyayise nga buli gwabuuza ne waba wali awo bamugamba ate yita head teacher olujja bamubuuza ekibuuzo ng'amugamba genda mu minisitule yevunaanyizibwa sinze awo Balamu yabaddewo ng'atagala talina kye yakoze awo n'afuna akamaniro 0 bali yabakwata aido omanyi bwe mmanya nti najjano ku Tusi Media ng'abantu bawa mazima meerere tulindemu tebitamu kati naye maama nammwe nno mutwesibyeko nnyo kakati nze ne mmanya Apple 256 yagenda obeerawo ne mmanya nti ku Tusi Media abantu tulina obbawa ekituufu yes
Kasolo Balamu essomero neri mulema awo ne bamulemerera ne muleka ne muvaako awo n'akubawo embogo. Kasolo ne Balamu ne Nammere ne kujja bagira awo basoose mu mmwanyi. Yes. Nammere akola ne Kasolo ate nga Nammere ali mu kaguli. Yes. Ng'ayagala omubuuza ebibuuzo ate ye Balamu gwakola naye. Yes. Era olabika gwawo tewalabyewo. Nalabyewo. Naye nga ne bazadde bonna bakola ki? Weebali. Ate nga bonna tebali kusaidia Nammere. Ne gujja bagira. Gujja bagira butya? Nammere ayagala okukwata eyamunoonyeza akalulu. Ayagala okukwata eyabba eza PDM. Yes. Ate n'aba PDM bano baagala okukwata Nammere eyatwala ez'emmwanyi. Mwe mwavudde yamulangidde nti nze siba kubanze n'akalulu wali tokalya. Byonna ngambira bantemya bukofu. Namugamba tuddemu abakulondola bo bonna byonna ngambira bantemya bukofu. Naye ekizibu ekigenda okubeera mu Masaka oba ekiriwo bino byonna wano weebiri. Naye buzibu nze mbulaba wa Nammere. Mayinza bagamba muno waba mukwano gwange ne bamumanyi nze njogera amazima. Nammere lwaki agenda kufuna obuzibu bw'amaanyi mu mbeera eno nti Nammere yafuna ekifo ekyo bamemba ba Parliament. N'amala okufuna ekifo ekyo bamemba ba Parliament n'aba minisita, naye teyamanya nti kati abifuuse. Mu butamanya nga abifuuse kyova olabanga omusanga akyawalala n'omuntu. Alwanagana n'omuntu olwedde ebyaggwe ebyakalulu gwe yandibadde atuuza n'abannyonnyola n'abagamba bannange sente z'emmwanyi nze bwe najja mwali mulina okusapulayinga bwe ziti ne gundi ng'alina okusapulayinga bwe ziti. Naye olutalo emmwanyi olwo luwanvu kubanga buze bwe nalondodde ne ndaba ne Balamu bwe yalunnyonnyodde nalabye nga Nammere ali omu ku baafuna emmwanyi ezamulakira. Pulezidenti Museveni alina omuntu gwe yawa projekiti. Projekiti eyo egende nga agaba emmwanyi. Ezimu baazigaba ezimu tebaazigaba. Kati Nammere yakubira aba projekiti nga naye projekiti si yiye. N'abagamba mundeetere ki? Emmwanyi ne bazireeta era n'azigabira abantu be. Ne mu kuziba alugabira abantu be emmwanyi ezo tezaasasulwa. Kwoli main supplier. Oli musajja mugezi. Tezaasasulwa. Ekitegeeza yakuba emmwanyi zo yazigaba naye teyasasula gye zivudde. Okitegedde kati ale munasasula gye zivudde. Nammere alina abantu be yakubira abantu bakubali ba supplier nti ndeetere emmwanyi. Naye ng'emmwanyi ate oli alina okuwaayo ki? Oli gwe baawa ssente. Kati ekyemmwanyi ekyo ng'olaba Nammere singa tegaali na mbeera nnyo naki kyali kijja gonjoolwa mu buntu. Naye yateekawo embeera yeegaana emmwanyi ze temumpanga mmwanyi mwazi wa gundi. Naye nga bwe wagenze n'olaba nti Balamu yafolowinze ekintu ekyo ekyemmwanyi kyo yakigusizza. Yakiguzisa ge mazima kubanga yanoonyezza ani yali alina okusasula emmwanyi. Bakubye mugundi mu State House wali yataasiza namwe nagamba ekyo tukireka tukigonjole sente tugenda basasula abo kyagonjeddwa eri. Anti buliriza nze okusama Balamu yabadde ayogera yanoonyezza kubanga bonna yaleese omukazi n'ayogera kuba gwasuze basooka kiro n'aleeta omusajja n'ayogera n'azuula nti President Museveni alina gwe yawa okusapurayinga ki? Emmwanyi. Kati bano bakadidenti baani ba NRM ne bazeeyambisanga emmwanyi ezo zijja ku baani? Ku basapulaya. Ng'ate basapulaya tebabasasudde. Kaakati awo omuzannyo bwe gwakoze ekyo balaba
Balamu yagambye nti bwe yabuuza President Museveni nga President Museveni amanyi omuntu gwe yawa okusupplyinga emmwanyi so saani so si Nammere tegeeza omulimu yaguyingiramu okitegedde so siki naye Nammere asabayo emmwanyi olw'okuba yeesimbyewo agenda azigabira abantu in a form of campaign kinagambye nti ekintu kino kiwanvu kutegedde okitegedde azisabayo agenda akole ki azigabe akubireko kyokka mu kusabayo emmwanyi ezo oli amubanja amugamba nti emmwanyi ze natwala zaali ziri suppliers alina okusupplyinga so si gwe tommanja ate nga kyali kyawe awo olutalo we lwabeerera era Nammere alina okwegereza oba alina okufuna advisor we mu byobufuzi nenge gyagenda okukwata namulabye ne Bwabalamu wennyini obakayinza obanga mukazi ng'amaanyi gamuwaga oba bweki abakazi ndowooza ani abadde omugonvu Nammere yabeewo Nammere yabadde ne Bwabalamu nga ne Balamu amukomako bukomi sooka olinde naye nga Balamu abaleese abakanyise era singa ndowooza tebavuddeyo musajja wa Lusego kyogambye agamba tusasule olutalo lwabadde lukyayinda bwe yamaze oli omulimu guwedde n'amukwanga ebbaluwa nkulopi okunyononera erinnya olwedde bino babigwanyiza bali bakyali balonzi bo ekyo ojja basanga bwenna muli bannamasaka zenoozaho nalebo Nammere bw'omala ofuuka omukulembeze entalo ezimu zeesonyiwa era olutalo lwa Nammere lwe lwamututte newaani n'ewakasolo era ekyamusibisizza ono kuba nti ono akolagana ne Kasolo bulungi nnyo olutalo lwa Kasolo Nammere lugenda kuggwa luviira ddala walla si kati kakati omaze ofuuka omukulembeze oli minisita mwenna muli kitundu kimu Masaka ojalaba nga President Museveni ajja kukola ekintu ataggululeko omu ekyo nze nkikubuulira oli bamuwa lwa experience no bamuwa lwa mumwa kati ani asinga ddi ate President kino yayogera nani kuliko gwe baawa olwa experience aludde kuba minisita aludde mu bifo ebyenjawulo abadde alina byakola waliwo ne gwe baawa Kasolo gwe kitwale bwotyo ne Kasolo sebo bwagamba kubwatuka naye kituufu naye ate naye nti alinamu ye akali nti alinamu naye si mulungi eri abantu naye waliwo ne president gwe yagamba yamuwadde lwamumwa Kasolo simu ekyo president akyogera naye bamala okuwa olw'omumwa oba olwaki panaye Nammere ajja bakwata naye Nammere alinamu ekizibu ekigenda omuleetera obuzibu era ti eno gavumenti ya Mwami Museveni ng'ogikoleramu n'ofuna n'obwa minisita n'ofuna kubanga nalabye Balamu waliwo we yatuuse ng'ayagala kudifeninga Kasolo ku mmotoka ng'era ayagala Masaka ebeere mu nteeko kati ate gye yakoze yagusindise wa Nammere teyanze sina tabu era Kasolo yagambye bagende bamutwale ku poliisi bamuwe bondi Nammere n'akuba ate Nammere bondi gyatayinza kuwakanya kubanga Nammere munnamateeka bondi amanyi nti obwebwa omuntu emateeka kati Nammere nze kyenjagala ategeera nga minisitaani ng'akigaana atya ne wabadde kwenebyeso omuwulidde ekyasobola kyogera ne mu mateeka tasobola gwatakimanyi gwe olunosibo kingamba amateeka ga wano gakola birala anti amateeka ga wano gakola birala ne kwani Nammere tannatuuka kubanga agenda kusinga Kasolo maanyi mu Masaka okuyimiriza bondi ekyo tekisoboka Nammere asikudde olutalo kuba emmwanyi kubatuuze kati ne kuba kakati amaze ne mwenyalemu mwennyini mu bantu be pozi ng'agenda kyusa kibiina naye nze ndowooza ddala Nammere mu bulumi obw'ekitalo oba mu mbeera ey'ekitalo kyeyandikoze kwe kuyita abantu bonna abalina endeoliito n'abagamba mujje n'ayogera nabo n'amala okwogera nabo emirimu ne guggwa n'abeera omukulembeze ayita mu kitundu nga tewaliwo bamusongamu lunwe nze omanyi nategeera nti Masaka genda kugwamu ennabe wa wano walabye omwami oyo yavuddeyo n'amugamba siba kubanza akalulu ako wali tojja nakabba
Nagamba oboka kasa tuddemu bakole by election oyo mwami naye yabadde n'obusungu bwe anti olwo ebibyama nabatandika bijjayo sobola agendera ku bibye byayogedde naye bwe mutunuulira kye babaddemu bonna ba NRM anti bwe kyolina omumanya era bulumi bwe bwabadde nti bwe bagenda erwakitula nammere yeegaana ani ono yeegaano naye nga baatambula bonna aba batambula bonna babiri yamwegaana era ekyabadde kimugambisa ekyo naye lwaki simuwa kurediti baana ye yetaba mu mivuyo gibanga akalulu kaalimu tasobola kujja wano bamaze okukyanga bamaze omwegaana nze mumwana ennyo sisobola tutuuse ku geeti ewami ojegedde bangamba yingamba oyo simumanyi ojegedde sisobola kudda wano kubanga era nadde njala agende mu maaso ayogere ebyamba maye bw'olabanga bamukomyeko okweyagula kyova balamu yagenda labanga ekisenge kyonna kijjudde b'NRM batandise okweyuza ye n'afuna bwakiziyizaamu ne first meeting gye basooka okufuna nga bayingidde Masaka era ab'NRM ab'e Masaka baafunamu obutakkanya ne nammeeraawo nga bamusongamu abakyala bakulu abalaba nammere kwali ne Rosemary oba n'abanga ye olwerosi ate luli yayogera bulungi kwayagamba lwaki tuzimba nammere kwolwo ensonga yali nungi yagamba lwaki tuzimba oba kitebe oba gombolola ekyobuwumbi 15 ng'obutale bufu amasomero tegalinabwo ezo sente tuzimbengo tusooke tuzimbe amasomero tusooke tuzimbe obutale oba tusooke tuzimbeko afa nammere yateesa bulungi nnyo mwolwo olukiiko olwalimu ne mmeeya Namayanja byonna byonna zirabiraba wana Namayanja kujja wano onjoke kacoyijoyi w'ebibuuzo nammere awo yayogera bulungi ensonga yaliyo naye era nammere yali alina ekirowoozo nti wali ayina bye bagenda omufunziza bagenda kubbirawo of course otegedde ku kizimbe kiri ng'alaba bagenda n'agamba eninnya gyalinya mugaati emulekawa kyembadde nkugamba ekyo kyenatandikiddeko kinnammere ayina okulinnyamu mu mugere speed gyalinyira mu mugaati gwabadde nene tojja kubeera ng'owemmwanya akuwulira bubi aba PDM bawulira bubi abeekyalo owulira bubi ogende omaleko kyokka ate n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nabo ate ne mu NRM wennyini kati naye olutalo lwaliko ne Ssembabule eyo olwaliko wakati wa Nifa Kawoya simanyi naani ng'abakulembeze tebakwatagana buli omu alaga ki maanyi buli omu alaga amaanyi kati Kasolo ono musajja nnyo wa Kasolo era nammere yamusibye ba PDM yamusibye lwaba musajja waani wa Kasolo bamuyita something okitegedde olw'okuba minisita wa Kasolo ng'alumya Kasolo era amanyi bakola ne Kasolo nejjukira nti Kasolo wa NRM bonna ba NRM ate bonna ba minisita kati ate jjukira Kasolo ego ye badde nga waggulu nga tomubuulira nammere okitegedde ate wano yakkakkanya nagamba mumpe njogere naye kati awo wonna nammere kyamwewunyisiza yagambye sebo yampise na honorable ndowooza ate takimuyitanga okitegedde kati olutalo lwabwe nze kyenowooza kuba nammere kati ye mukazi paka ate nammere atoba nga awanoonya mumanyi nabo gye bali mufukamiza okubeera nga erinnya lyawo kubanga nammere si mukazi kati asinga okwogerwako asinga ne president ne vice ate oba ne Nabbanja asirise ate nakana akababalamu kabakolera nammere ye muntu ayogerwako naye nze nja kusaba nammere gwe bameka badde bawunya mu Kasolo yekontolinge mbulirayo abadde bawunya mu Kasolo ali ogwo era akikoze akantu katono nnyo kati omukazi abadde asaavinga kikwaki kati ogende mu kooti ogende mu kooti otunke n'omuntu omulonzi wo omusibe ekyalo gy'asula bawulye bulungi ye bakyadda mu banja nze tali kubya mubanja anti kumwonoonera linnya kyo kumubanja ate yaleeta mubanja kyo defamation ejja kusabawo natibo nammere bwe oba osobola kubanga nkumanyi tumanyiganye ebintu ebimu wafuuka mukulembeze ebimu bireke
wani badde olaba abana abasibye abantu gye bali kati ensi bakoze ki bagabanye osiba omuntu ne bagamba muwayiriza osiba omuntu ogirogana nga akufiridde mu ngalo zenoza honorable Nammere okusiba omuntu gwebera omuntu asonyiwa kyekijjo kuwa ki bayitani obuwanguzi kyekijjo kuwa nga gwe oli akoze ekibi n'omusonyiwa n'omusanga ne mwesika mikono oba akuwayiriza temukanyiza n'omugamba nedda ekyo si bwe kyali naye Nammere simanyi ayinamu ekintu oba lwava mwana wa minisita oba lwava mwana wa mujaasi oba lwava mukazi waliwo yabeeredde ku muguuni nga ndaba agira nabo ati okugulunga agira ati nze alina bwe yali mu kuziika n'agamba mu maanyi gange nze nga state minister ate nga ndi member wa parliament mujja muzunga mbasanga nga musinikira amannyo ku ttaka lye ng'ali mu kuziika bwe bali baziika naalo nga alina amaanyi g'ayogeza kugambye kakati olutalo olwo mukoobuntu ate ne taata wa Nammere nze yandibadde agamba ku Nammere nga bukyali awo entalo z'ebyobufuzi ezo bakuba left and right ukakana abakuwangudde bakuba Nibanda mjalo kulegeza si Nibanda ono wekayunga DNS gye batwala ebwe owekayunga yani ono waliwo n'owekayunga ani Nantaba eyagamba muze Nantaba muze yali amuwulira buli kimu naye bakuba Aida Nantaba asaba kulaba nti oli ng'agugulana ne bakalangu abo oba kitegedde so nze nkusaba mu buntu ofuuse minisita emyaka okyali mito okendeeze ebbugumu eryo n'obusungu n'okubeera nga abantu bakwogerako naye gwe nolaga yabadde wabbala mu ngabo lwa Nammere muleke yogero oli oba akulimbidde gobeere mukakamu oyawukane wakati w'omutunzi wa muwogo ne minisita mubadde balabi balungi mweraba nsibudde kasobi gaseemu okutandika okompeyalinga minisita n'abantu simanyi baaki awo n'enkuta